Mpuuga ne munne Abed Bwanika tebaakiise ku mukolo ogwabadde ekitovu ku dayosiisi. Era kino kyewuunyisizza nnyo Bishop Severus Jumba, kitandise omweraliikiriza. Era mu bigambo by'agambye nti Mpuuga n'okusinziira ku bakristaayo ababaddewo bagamba Mpuuga kyandibanga kaggwamu. Nkwanirizaako ggwe mukwano gwange eyeekumira ku Yugi Updates TV, kulisaayo obwenkya, mwibale egyo gye mututuusaako engalo. Mukwano gwange mbaategeeza nti nno mukola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayingo gano aga Yugi Updates TV, okwewaayo ne mukola saddaaki ey'okuba nga mutuwuliriza, okuba nga musubscribinga, musharinga, mukomentinga. Muganda wange mugende mu maaso n'okunyiikira okuba nga musubscribinga n'okwagaliza bannammwe n'okusharinga, tusobole okunywezaawo amayengo g'omukutu guno gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Mukwano gwange mbaagala nnyo mwenna abali emitala w'amayanja, yonna yonna gy'oli gy'osinzira okuba nga otuwuliriza. Baganda bange abali e Qatar, Oman, South Africa, Saudi Arabia, Canada, abali e Dubai, mwenna mbaagala nnyo, mbaagala bya nsusso. Era nnyongera mu maaso n'obabuuzaako nti mukola kyamaanyi nnyo, mwe mubeezezaawo amayengo g'omugutu guno okuba nga gagenda mu maaso. Mukwano gwange saagala kulwisaayo. Olunaku olwa Saturday omukulu Severus Jumba, ono Bishop, yali aweza emyaka 5 ng'ali mu ofiisi eyo, era yali ku mukolo gwe ogumuyozaayoza okuwangaala emyaka 5 mu dayosiisi eyo. Gwe mukwano gwange ampuliriza mu kibuga ekikulu ekya Buganda ekimanyikiddwa nga Masaka. Naye ono kyamugya enviiri ku mutwe era kyamwewuunyisizza nnyo era kyamuwuniikirizza era kyaboogezza obwama okulaba. Era agamba muli mpulira nga naweddemu amaanyi, mpulira nga njabise n'okwabika, okubanga banneyiba baffe abalala omukolo nga tegubakwatako, ababaka bangi abaakiise ku mukolo guno, naye ate bannannyini mukolo tebaalabiseeko. Agamba Mpuuga, Abed Bwanika, abakiise ba constituency eno ssaako n'omukyala Juliet Kakande, bannange titwabalabyeko. Agambye nti nno bano ababaka abapulizentinga abakiikirira constituency mu Masaka City ne babanga beewazeewo mukolo gwabwe mu ku kyalo ky'okubanga mu kiseera kya diocese nga Bishop Severus Jumba aweza emyaka 5 mu ofiisi. N'agamba wano Mpuuga, Mathias Mpuuga abadde atendinga mu mikolo egitaliimu, ne luli eri yaliko ku mukolo wano ebaali basonda ssente okukuza ekisaawe namulabako. N'agamba n'okugamba wano ku Weekly Sundays abadde tamiisinga ng'era ku church mulabayo wano ekitovu. Naye kyewuunyisa ku mukolo nga guno ogw'amaanyi oguli mu constituency ye, abaami bano ne batasobola kubanga bakiika. Munnange Masaka City oba constituency eno etwalibwa Mathias Mpuuga, ono nno nga akulira Nnyendo Mukungwe, Dr. Abed Bwanika Kimanya Kabonera, Juliet Kakande ono ye Masaka City Woman MP. Naye ffiga zino tezaalabiseeko ku mukolo guno.
n'agamba oba kiki. Era abakristaayo kyabeewuunyisizza nnyo nga Christine Namazzi agamba yee, olaba ne Joshua Sewungu ava e Kalungu banneyiba baffe wano ku disitulikiti eddako yazze ku mukolo era nabba sho ye yagitutte mu maaso. Ng'olaba can it be possible? Ng'olaba nga kisoboka? Ne bakubagana obwamaawo tebaga bannawe gumulowooza ki ekigenda mu maaso ku babaka baffe. Beewuunya gamba Obedi mwasembeyo ddi omulaba? Obedi ennaku zino takyalabika. Naye basiiba wa? Papeera wanga nejjo juuzi wano ku gundi ne ku Sunday neewedde saamulabayo. Abaana bano kiki kye batandise okukola? Olwo Bishop yabuuza abaana bano kiki? Teyakomye okwo n'awuunagalamu ne Bishop ne babituulamu. Bagamba Bishop n'agamba nti okuva Mathias Mpuuga we yalya esente miliyoni 5 akasiimo n'akyankana ne mukamawo owa National Unity Platform nga mbwe yeetagala bali banguzi, omwana oyo ebintu byakyuka, ebintu bibawuuba, saako ne banne tebakyayagala kukiika. Simanyi oba balinamu ekiwuggwe olw'okudisappointinga ba Nuupu supporters ate nga be baabalonda. Lwaki baali bakola ekintu ekyo? Bishop nga yabuuza. N'agamba kati ku mukolo gwange mazima ddala ne batakiika ne sitabalabako. Amasimu gaabwe ge tumanyi nga tegaliiko, WhatsApp tubasindikira obumesegi tebabuddamu. Kiki ekyewuunyisa bannayiba baffe wano nga tebibakwatako ne bakiika ku mukolo? Bishop n'agamba waliwo ekitali kituufu. Omwana ono alabika okuba nga agenderera. Abaana bano bagenderera, bo bali ludda wa? Munnange wadde guli gutyo akasimu ne kavuga okuva eri Mathias Mpuuga. Bagamba nabagamba wano nti mubadde mukimanyi bulungi mu Masaka City nze siriimu. Era nga nyina emikolo gye ŋŋenda okuba nga ŋŋendako kwolwo lwennyini olunaku lwabadde n'omukolo Bishop. Olunaku olwo nayina emikolo egyali baliwo abaali banneesoose. Bishop teyakikkiriza n'agamba ono alabika okuba emirimu gy'ekibiina okulya Kaliika Service Awards bimuwuuba kati atandise okukendeekerera. Era wenjogerera muganda wange gwali eyo Mpuuga yeekandiba nga kaweddemu. Kubanga abantu b'ekitundu batandika okweraliikirira, kiba kiraga mu mutima you feel guilty nti gwakusinga. Naye ekifo ky'okuvaayo okwenenya, kubanga buli muntu akola ensobi, ekifo ky'okwevaayo n'oweenenyeza ensi ate n'okalambira bukalambizi nga weekaza mu nsobi zo, n'otwala okuba nga abantu bano basiru naye ng'abantu bategeera bo bakutunuulira. Munnange bakuleebeetako olw'okuba ng'oyina mwakawogo naye nga bye bakola baba babimonitalinga. Bagamba musajja munnaffe wadde tumwagala naye kye yakola kati awo ng'omusajja omugezi amaze mu by'obufuzi ebbanga wovaayo ne weetonda ate ng'omanyi status ne rules and regulation ezigavaninga ekibiina kyo ky'olimu, omanyi concepts ez'ekibiina kyewajjamu. Lwaki oba ozikipinga gwe mukwano gwange ali eyo? Baganda bange musubscribinge lino eddoboozi lisobole okutuuka ku oyo gwe twagala lituuke. Kwegamba lituuke kwe kikwatako gwe mukwano gwange ali eyo. Sharinga, subscribinga, tuweerabira muganda wange n'eddoboozi njagala lituuke wala gwali eyeekumira ku Yugi Updates TV. Mbagala nnyo, mbagamba mumbeezezaawo amayengo g'omukutu guno. Temuva ku mayengo gano, tugenda kuba tukomawo ne information naye tuweerabira ku subscribinga.